Ye Kayunga kiragiddwa nga abakyala bwe mu disitulikiti y'e Kayunga kiragiddwa nga abakyala bwe beeyongedde okwesuluba amalwaliro bwe kituuka mu kiseera ky'okuzaala nga bano kigambibwa okuba nti bettanira nnyo bamulerwa. Tetuzaaliddeyo gye tugenda tugamba tugenze kuzaalira ku bamulerwa, tugenze kuzaalira wa? Tujje mu ddwaliro tuzaalire mu ddwaliro. Kino bwe kyegasseeko omuwendo gw'abawala omunene abafuna embuto mu disitulikiti eno bitiisizza abakwatibwako ensonga y'ebyobulamu mu kitundu kino. Okusinziira ku akulira eddwaliro lya Kawomya Health Center 3 Mutesi Madina, abakyala bangi abagendayo okufuna obujjanjabi mu ddwaliro nga bali mbuto, wabula ate bwe kituuka mu kuzaala tebalabikako. Our statistics mu kuzaala monthly ogenda osanga tulina abakyala 30. Tulina abakyala 40 n'abayabuuza bali bonna n'abalala balazeewa. Kino kireetedde ab'ebyobulamu n'abakulembeze abalala mu kitundu kino okwebuuza ekigaana abakyala okuzaalira mu ddwaliro. Otandika okunoonyereza obuzibu bumwe buvaawa. Ndasetese emmere kati saawa yakutandika kujjula nange njala kuza musanyufu nti ndye. Omulala n'ajjula emmere eyo n'owulira bubi nnyo. Bino byonna bibaddewo nga ssentebe w'olukiiko lw'abakyala mu ggwanga Hajat Farida Kibowa adduukiridde abakyala b'embuto n'ebikozesebwa mu kuzaala omuli mama kit, sabbuuni w'omuti, obuwunga, ebbaafu n'ebirala. Ku nsonga y'abawala abeeyongedde okufuna embuto nga tebanneetuuka, Kibowa aliko amagezi g'awadde. Funa embuto mubabuulire balindeko. Naye omwana omuwala omuto ali wano nga yafunye olubuto ng'okyasobola okuddayo okusoma, nkwegayiridde ddayo okole ki? Hajat Kiboweera asinzidde wano n'akubiriza abakyala okuva mu by'okulera engalo nti wabula bakolerera abaana baabwe okuva we kiri nti gavumenti ebateereddewo embeera ebasobozesa. Obuvunaanyizibwa bwe okukolerera obulamu bwo n'omwana wo. Okukolerera omwana wo neki? N'olwekyo bw'omala okuzaala tandika okunoonya emiwaatwa gyonna egikola ssente okulabirira omwana wo. Avunaanyizibwa ku nsonga z'amaka, abaana n'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti ey'e Kayunga, Collins Kafeero atubuulidde ku ky'abaana abafuna embuto nga tebanneetuuka. Ate abazadde ne tukwate nnooli eyatutte omwana oyo n'amukola olubuto ng'ate alina kubeera mu ssomero. Baabakyala abafunye ebintu eby'enjawulo beebazizza byansusso Hajat Kibowa olw'enkata eno gy'abakubye. Omukyala Farida okuleetera ebintu bino eno. Twebaza omukyala Farida olw'obuyambi bw'atuwadde kubanga tuwadde bubi nnyo. Bulungi okuba nga nfuna bye mbadde neetaaga.